nti nno Natasha yampeereza ebintu biri. Muganda wange ne bano abaana abawala beekaza. Abaana abawala beekaza. Omanyi omwana yeekaziza n'agamba mbunze mami nabagamba egyo mizimu. Mami emizimu giri wano gye tubako information. Mami kiba si kyekyo. Ba security guard bano. Okimanyi ba security guard 7 bakwatiddwa. Ba bodyguard 7 awo bo bakwatiddwa. Omwana amugamba nedda mami teba mami bo bangwa nedda bannange si wile mumuwaayira. Nayo mwana Natasha. Natasha wamma nkutumidde bambi. Webale kubeera mwana mulungi. Webale kulumirirwa eggwanga lyo. Webale okulwana tuli kutaasa. Mwenda bagamba lumundi basuuza omuntu gwe mubadde mugenda okukolokota ne bagamba naye Natasha mumuleke mungambe wili na wulimba kato tuliddemu olukwe. Wilo tuliddemu olukwe. Omwana oyo alwanye senga si mwana oyo omuwala oyo Natasha. Omwana Natasha. So bambi ye mu baana ba Museveni temumugira nnyo. Kwate bulungi. Mwana mulungi. Natasha wamma nkutumidde webale kubeera mwana mulungi. Ensi bweba ng'ekola bwetyo nga ne ku Bakaddi ekola bwetyo ne ku Gaddafi ekola bwetyo ne ku Museveni ejja kikola. Kola bwetyo ku Ayatollah ekola bwetyo ku Saddam nekola bwetyo ne ku Museveni ejja kikola. Ulira Museveni ne bannange omwana Museveni era bannange Natasha webale Museveni kuli ka baby labayo. Museveni yateesa ne Ruto Suluhi Kagame. Okimanya abantu bewa contract anda aba China. Okimanya enguudo ze Kenya zirimibwa Museveni. Contract ze Kenya enguudo ziweebwa Museveni. Okimanya enguudo ze Uganda Ruto yo contractor omukulu ow'enguudo za Uganda esente bazeewe. Sente ze Kenya zonna ziweebwa Museveni. Balina shares. Kakati ate ezo ziweebwa eri. Banne twakozeseza Museveni Rose Congo wano yalima enguudo e Congo. Nakugamba Museveni enguudo ze Congo tugenda ziyita mu ddangamu. Fete tulina nguudo zirima Congo. Mbuno mugenda kutwala simanyi North Kivu. Oddangamu. Kati wulira. Bwe muba muwakana. Bye mbagamba nti Ruto si alima enguudo ze Uganda. Obubbi bwa Museveni na Ruto. Genda olabe oluguudo oluli gye bayita Kibutika Ndejje. Kibutika Ndejje. Ng'ova e Busabala. Branch to Freedom City. Olu branchinga ku Freedom City. Genda olaba abalukolako basiba na Kenya. N'ebimotoka eby'ennamba zaabyo oba ennamba zaabyo si ze Kenya. Lunaatera n'okugwa luyinza n'okubanga luwedde kati wenjogerera. Genda olaba oba oluguudo ebimotoka ebirima si bya nnamba za Kenya. Genda olaba abantu abaliko ababikolako abawuba obutambala abakola batya bwe baba basiba na Kenya ave ku internet. Batandise okuyomba mbona Natasha mulungi nga yagobya abantu mu kisenyi ku mwalo. Ekasenyi ku mwalo. Kasenyi ku mwalo yabagobyeko. Kiti mwami bambyeze ne mubagambirako. Natasha agoba abantu ku mwalo. Kasenyi yabagobye. Kamukobire. Mubabuulize wano nga muwulira. Natasha agoba abantu ku mwalo. Jamukubira edda kansirike. Jamukubira edda. Ensi bweba ng'ekola bwetyo bannange ekola bwetyo. Ensi bweba ng'ekola bwetyo bannange ekoze bwetyo. Jamukubira nga tuli ffeka.
Museveni ne Ruto bewa contracts eze Kenya Museveni yazitwala eze Uganda Ruto yazitwala ne percentage bonna bena bakola biba bya kiwanyi sente ne bazisigazanga zaawo ekiri olutalo luli mu comment section lwa Natasha ku Friday ku besimu weerwaneko wano anti obiraba kebera mu comment section olabe bobanga bwoto bwoli toddamu kumpa bi information byo Natasha yakundekesa so mbu Museveni ebintu bino yabibuulirako ku Magufuli nga ayagala babikole ne Magufuli n'agaana era byebimu ku nsonga ezanyaatuza Magufuli ne mujja ne muyingiramu n'ensonga za COVID ye yawakanya COVID bano bo nga batunda COVID n'agaana ne banyaatula Magufuli byebye byamuganyisa kati Yesu Ruhi najjagwa mu gaadi z'abasajja baliyo bali mu kubba Tanzania mbu Museveni contract zonna bo ne Kagame bazeewa esente ne zisigala nga zaabwe nga abantu nga bazijje mu kitavu ky'eggwanga mutegedde bannaye awakana funa obudde otambula ogende Kibutika Ndejje Busaabala ng'ojja ku Freedom City olaba oluguudo olwo olaba emmotoka eziriko oyogere n'abantu abo ojja kuwulira oluswayiri lw'oku kosti lwennyini kale tugenze mu program kati program etandise sokitala tukikyendeseeyo nga mpulira nnyina kyendeseeyo kale ani yalabyeko ku ggulire nabagamba wano twabagamba nti Museveni juzi najja ne mbagamba nti Museveni yeekengedde ekintu ekya His Excellency okumumma excuse me temweraliikirira tewali nnyo mutawaana kati bomu zakendedde naye bannanga abasajja ate wano ffe kyebatukoze leero nammwe basajja kyebatukoze kyabasajja kyebatukola wano simanyi kyebaagala olwaleero olowooza twebase kutula emisana bane mutusabire abatubanja mulekerawo tubanja tukyali bubi wano ani yalabyeko eggulire mujjukira bwe nabagamba nti Museveni yeekengedde His Excellency Kyagulanyi okumumma leader of opposition nti Kyagulanyi okusinziira ku Museveni bwawulira His Excellency Kyagulanyi tagenda kulonda leader of opposition tagenda mmuwa legitimase kati oluvannyuma lw'ekyo Museveni ali mu kwesalira magezi okwewa leader of opposition Museveni ali mu kwewa leader of opposition Administration of Parliament Amendment Bill bili abiri mwena lyaleetebwa omubaka wa Mityana South Richard Lumo mu 2024 nga yagala wabeewo ennongoosereza ezikolebwa okusobozesa ababaka mu bibiina byonna ebigwa ku ludda olw'obula gavumenti okwetaba mu kulonda akulira oludda luno muyite leader of opposition ng'agamba nti si kirungi ekibiina ekimu okutuula ne kibasalirawo omukulembeze waabwe mu Parliament. Ebbago lino lyatunulwamu akakiiko ak'ebyamateeka nga kakubiriza
omuduumizi w'omubaka wa Bukooli North Stephen Baka Mugabe era ne Kakola alipoota naye kitutte ebbanga ddene nga alipoota eno tereetebwa mu paalamenti okutuusa olwaleero. Ebbago ly'omubaka lumu lwe liteekeddwa ku lukangaga lw'ebinaateesebwako paalamenti bw'enaabezeemu okutuula olunaku lw'okuna wiiki eno. Kino kireesewo Kazatiro Mbabaka ab'ekibiina ky'NUP era nampala w'oludda oluwabula gavumenti John Baptist Nambeshe azikubyemu bukiika n'awera nti bagenda kusimbira ebbago lino Nakakongo. Terize mu mutima mulungi ndi ligenda kuyamba oba kutereeza enonda y'abakulu oba abakulembeze ab'omupate. Lize nga litunulidde official opposition eya NUP. Agamba nti afuuka omukulembeze w'oludda oluwabula gavumenti balonzi be bamusalawo kubanga be basalawo ekibiina ekikwata ekyokubiri mu kalulu olwo kyo ne kisalawo agenda okutuula mu kifo kino. Nambeshe agamba nti kikyamu era kimenya amateeka abaka okutuula ne beerondera akulira oludda oluwabula gavumenti ng'ate eggwanga litambulira mu byobufuzi by'ebibiina ebingi. Ekyo kikyamu nnyo. Ekyo ate kijja kubanga kikontana ne ssemateeka kulokuba ssemateeka ekkiriza omuntu abeere ati liberty kwesalirawo kati nga article 23 ya personal liberty, right to personal liberty, naye waliyo article 29 ya freedom of expression, assembly n'ebirala. Yeewuunya butya ababaka mu bibiina byagambye nti biri mu bufumbo ne NRM ate okukkirizibwa okutuula bakuba akalolo gwani agenda okulembera oludda oluwabula gavumenti. Awo oba owadde ekibiina ekiri mu buyinza kusalawo ani abeera leader of the opposition. Bwe basalawo nti ebibiina bino binnaffe ebiri mu opposition ate nga birimu ebisinga obungi bisinda mukwano ne NRM kati awo balinga indirectly bawadde NRM omukisa kutusalirawo. Omwogezi w'oludda oluwabuzi mu paalamenti Helen Nakimule naye yeegase ku Nambeshe okuwakanya ebbago lino lyagambye nti ligenderedde mu kunafuya b'opozishoni. Agamba nti wandibaaweeko baane ery'okwagala okubakakatikako omuntu. Bwe nga bagamba nti bagenda kulonda loopu ne bashadow minisita bano abeerondera. So nze ndowooza kino kigezaako kuggyawo maanyi ga National Unity Platform. Naye ate tewali gavumenti mu nsi zaffe zino ezikyakulaakulana eteetaaga ludda luvuganya. Wabula bo ababaka abamu mu NRM bagamba nti ebbago lya lumu lirimu eggumba. Tekwandibadde mutawaana abakulembeze okulondebwa ne paalamenti lwakubanga bali memba ba paalamenti. Sipiika tumulonda tutya ffe abasinga obungi mu paalamenti aba NRM. Naye tetusalawo paalamenti yonna eronda. Mu bbago lino lumu ayagala ekibiina ekisinga ababaka ku ludda oluwabula gavumenti kiweebwa omukisa okusindika amannya agasukka mulimu bo ababaka beerondere kwe baagala. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Nambeshe tukutumidde tukusaamu ekitiibwa. Nambeshe katusirike. Wamma mulabe najja wano ne mbagamba luli nti Museveni babadde mu meeting ne bateesa ne bagamba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu tagenda bawa loopu. Official position ya NUP Museveni yakizudde nti ya butalayira. Museveni n'akwata ssente n'awa abantu abamu mu NUP bo balayire bajje beewaggule ku NUP ku official position ey'ekibiina bajje mu paalamenti beegatte n'ebibiina biri ebirala. Kati kyavudde adduka ajjeyo akawaayiro akakaleete ng'ayagala akakole era abagenda okusinga okukasapoti nga beba opposition abali mu paalamenti abaagwa ku luli kyovula bayagala baliyise mangu nti bampuuga balituulemu baliyise nga babawadde omusimbi omuyitirivu ennyo Mpuuga, Abedi Bwanika, Ssemujjunganda bonna Sseggona abataakomawo baleke embu nga bakikoze NUP. Ffe tuli mu opposition ebisanja bino ebiddako. Twakomye okuba mu opposition. Kubanga opposition abeera normal politics. Tetuli mu normal politics. No.
kati kyava ayagala kubanga Museveni yekengera obutaba na leader of opposition kati amenye banka abavujirira omusimbi bamuyisiza akawaayiro kano. His Excellency nti Nuupu bwegaana abaayo okulayira ne bwe banajja 5 4 nga bali ku kadi ya Nuupu batuule bakole bagwe mu kawaayiro kano balonde leader of opposition bajja kuwa owa Nuupu anaaba alayidde nga wa Nuupu ngali ku tiketi ya Nuupu gwe bajja okulonda Parliament ye mulonde gambe Nuupu ye yasinga okulondera nti balonde omuntu nga wa Nuupu naye nga wa Museveni. Kati ekitutaasa kiri eki His Excellency Kyagulanyi yonna gyali ebitutaasa biri ebintu bibiri kujjako Museveni before Kalulu before kulayira kubanga ensi bw'ebanga ekola bwetyo nga ne ku Ayatollah ekoze bwetyo oba Ayatollah ekoze bwetyo ne ku Museveni ejja kikola. Ensi bw'ebanga ekola bwetyo ne ku Museveni ejja kikola. Obanga yakoze bwetyo kwa ina nuclear oba yakoze bwetyo kwa ina ballistic intercontinental ballistic missile naye atono omukwerege tekaina nawe kali katutiisa. Ndowooza kiwulidde ekintu ekyo. Tubayiiya batuyiiya. Etteeka lya lumu likomyewo. Baagala oddiyisa kubanga baategedde dda ebiri munda mu kibiina kya National Unity Platform. Bakkiriza nti tebaawangula kalulu. Mu butawangula kalulu bakimanyi bulungi nti Kyagulanyi Robert Ssentamu si musiru. Tasobola kkira enkya nakkiriza ababaka okulayira baweerereze mu gavumenti etali mu mateeka. Ku mulundi guli yabaleka ne balayira kubanga yaliko abeeyita abagezigezi abaamuwabya ne bamugamba nti tuleke tulayire. Museveni tumuzoganyize mu Parliament atuwulire. Bwe bagenda mu Parliament baddanga mu kusisinkana oyo gwe batugamba gwe bagenda okuzoganya ne banywangamu obukyayi bwabwe. Kakati ku mulundi guno Kyagulanyi agamba nti era singa mba omusiru nga bwe twakikola luli bagenda abantu kwebuuza nti batuzannyira buzannyizi ku mitwe. Kati Kyagulanyi yagamba nti ku mulundi guno sigenda kukkiriza mubaka we NUP kulayira. Kyokka ate sigenda kuzibira n'omu ku abo bawulira nti bo baagala okulayira kubanga nabo bakikola ku lwabwe baddembe okulayira kuba si buli gwe twawa kaadi nti aliwo ku lwaffe. Abawulira nga bakkiririza mu nkola za Mwami Museveni tubaleke balayire. Ssaawa yonna obukulembeze bugenda kukyuka tutegeke by elections ku bifo ebyo. N'abaddeyo nga waffe naye bwakkiriza n'alayira ne mu gavumenti ya Mwami Museveni tujja kukimanya nti oyo tali ku lwaffe aliwo ku kunoonya bifo. Era Parliament tetugenda giwa leader of opposition ffe nga bwe baalangirira mbu ffe twaddirira NRM okuba n'ababaka abangi mu Parliament wankubadde nga mu mateeka bwe gaba gagamba nti opposition esinza ababaka abangi yeeyina okuvaamu leader of opposition. Kino bali mu kireeta bamukubeko bukubi kalulu era bagambe nti National Unity Platform bagisinzizza obululu obungi mu Parliament tetuwadde leader of opposition avudde ku sayidi ya DP avudde ku sayidi ya FDC oba ekibiina kyonna ekinaaba kireese omuntu kimusimbewo. Kino kiba kitungula Mwami Museveni ku ddobo kubanga NUP bwegana omuwa leader of opposition awo ne NRM tebaawo Parliament tesobola kutuula nga teyina ludda luvuganya. Okuggyako bo kye bayiiyizza kijja kuba kibayamba kuba bajja kugamba nti twakiyisa mu mateeka kyayita mu Parliament n'esalawo. Kati bino byonna bigenda mu maaso tulina okwanguwako naffe ng'abagala eggwanga lyaffe tugamba nti Museveni tayina kulayira. Okwewala ebyo byonna ebibooziboozi tulina kusooka kuzibikira ku kkubo ly'alina okuyitamu okuyimirira kaatujoogeryoge. Kakati NUP
mubeere bakalabakalaba ng'abaana b'emisota tebabasuula mu nsobi. Era gwe banalonda n'ayitawo nga leader of opposition, tujja kumanya nti oyo si wa Kyagulanyi, wabula oyo ndya nabo.